Mwebale kufuna mama. Your Highness, Your Majesty, and the Queen, your parents, the queens of the different kingdoms that are present here, Deputy Speaker of Parliament, First Deputy Prime Minister, ministers, members of Parliament, all protocol observed. I'm not going to say a lot of, I'm not going to speak for a long time today. Today is not a day for speeches, but I want to start by thanking His Majesty for inviting me to this function. It's an honor to be here on this historic day when the Kyabazinga of Soga finds a wife and marries a wife. The Bible says that a man who finds a wife finds a good thing and obtains favor from God. I know, Your Majesty, that your life has been full of favor. We sat one day, I'm privileged to call His Majesty my friend. He can call me for a chat, for a discussion. So he told me about his life story, and I know that he has already had a lot of favor from God in his life. But today, I think that favor is going to be even more now that you have your wife by your side. His Majesty is a very down-to-earth and humble person. If you did not know, if you met him somewhere, maybe outside Uganda, you would not know that he's a king. He behaves in a very humble and ordinary way. That is very special. We're special to have a person like him. We're favored to have a person like him in the country. He is also a very progressive person. He has a lot of ideas for his kingdom and for the country, and we usually share quite a bit together. There are other things I can discuss about him, but maybe in his own time he will reveal them if he wants to. I will end by saying that on behalf of my wife Charlotte, who accompanied me, and our family, we would like to give His Majesty and the Queen 10 cows from our farm. In our culture of the Wanyankore, if a friend gives you a cow, he now graduates from being a friend to part of the family. So when you're ready,
Your Majesty, please come and receive your cows. Thank you very much. Ebyabadde ku mukolo gwa Kyabazinga, Jeno Muhoozi bwe yasituse okwogera ng'agenza okusiima Kyabazinga era yagambye nti yamuwadde ente 10, naye yasabye nti Kyabazinga bw'anaamaliriza emikolo ajjaliza enonera. Kye tulowooza ffenna nti Kabaka teyeesitukira. Kabaka basiima busiimi okumuwa. Bw'oba osazeewo omuwa olina okumusitulira amakulu ag'omuwadde n'ogamuleetera. Naye omukulu ye yatugambye nti Kabaka bw'anaamaliriza emikolo ajja kugenda anona ente ze 10 ezaamuweereddwa ng'ekirabo ky'omukolo. Ebitawaanya Jeno Muhoozi bye biriwa? Lwaki Jeno Muhoozi buli wagenda bamulaba ng'ekintu ekisekererwa? Ye musajja wattu yali aki? Lwaki buli muntu gwe yeekokkola? Museveni abantu bamwevuma nti afuze bubi, naye bamumanyi ng'omusajja abadde omugezi, weewawa atuuse n'ayonoona. Naye weebuuze lwaki abantu bwe babagamba nti babaleetera Jeno Muhoozi, lwaki bamulaba ng'ekisekererwa? Buli muntu yeekokkola Jeno Muhoozi ku nsonga ki? Biibino lwaki abantu bamuvumirira, lwaki bamwekokkola? Wuliriza ennyo vidiyo eno. Haro. Yo. DDO. Daily Drinking Officer. Katamira Jobyo. Muhoozi Musimba Vivi Kagagala. Eyataganjula Shiba mu balina mooso. Y'okuubira omukazi awubira endeku. Kubanga ogisibamu olwayi n'ogiwanika. Kyokka ng'ate ye omukazi tebamuwanika. Omukwano gwalina n'omwenge. Ne bw'alifiira omwana we. Alireka omulambo mu ddiro ne yeesolooza n'ayingira akabaala ka Biretedde n'oba akabbula akalunkuse. N'asooka n'ayiwayokko ku mutima olucupa lw'omwenge. Ye n'omwenge batta omukago. Kankuwa amagezi gange. Gompe ettamiiro. Era gw'omwenge ne gutuukiriza bulungi endagaano gye yakola nagwo. Ne gumuwa ettamiiro. Naye n'aguwa amagezi. Kadibaga mikolo. Mwonoonyi wa mikolo. Gwo gwanyumye. Gwabadde gunyumye. Gwabadde mulungi nnyo. Naye n'abagudibaga bafunvubidde. Gwabadde mubi yadde n'akatono. Naye n'abeesomye okugudibaga bafunvubidde. Bwe bw'oba oyina mujjawo ng'olaba agenda kuwayira bbaawo, bagenda kweyanjula, agenda mumulagayo mu bakadde, tosumbukana. Kwata bukwasi Muhoozi mugulire eccupa y'omwenge, oba kuleeti embukale kubanga eccupa tejja kumala. Mugulire eccupa y'omwenge, ate banaamuganda okwogera buli watuuka bamutya. Ebyokwerinda byatuukiramu byamaanyi nnyo. Kumanya ng'ono omwana alina omukwano n'omwenge, tafaana ku mafuta g'agenda kukozesa, tafaana ku security gy'agenda kusasula, tafa ku byakulya by'agenda kulya mu kkubo, wabula ye kasita omugulira omwenge. Mwetegefu oteekamu kyonna, agenda akwata akazindaalo akudibagira omukolo gwa mujjawo. Guno gwabadde gunyumye. Era onoonya ky'ogwesosaako kibula, lwakubanga n'abagudibaga wallahi bafunvubidde. Babadde mu giya nnyo. Ate bakadibaga mikolo baba baagala obuzindaalo. Ani amanyi abatamiivu ku kyalo? Kuliko omukolo, naye ng'omuwala agenda kufumbirwa omusajja amunonyi, mutamiivu yatandika. Wadde omututte. Naye Ssajjombwe ye yali embeererayo. Wadde omututte. Naye otutte bikamula omubisi twagununa muta. Wadde omututte. Naye baaba yayenda ku kyalo kino abadde wa kisa nnyo nga kasita omwanjulira ebizibu byo. Takkaayanya yayamba nnyo abaakuno abatamiivu ku mikolo. Bw'omumma akazindaalo waakiri yaakeewa yaate gutuuke kuziika gujabagira. Bino bye musiiba mulimba abantu. Omufu yafudde kafuba, omufu yafudde ettalo, omufu nedda. Muleke kulimba. Oyo Ssajjombwe yeebaka ku nnamwandu wanguli kizza. Yeebaka ku nnamwandu wanguli kizza. Ate nga mujjukire nguli kizza yafa enviiri zikutuse yafa kwoli sirimbo yasookawo. Kaakati mubuulire abantu ekituufu baleme kuzannyira ku nnamwandu wa Ssajjombwe abatamiivu. Kaakati yono twafuna ono twamala. Bw'oba oyina omukolo gw'oyagala okudibaga, twala oyo yafuuka kiddole. Nte y'abato.
kazanyirizi wakumikola alingono omusajja yali abeere wakulukuku bamitanga Dickson yatandikawo baddiikuula mu Uganda yatuuka ng'asolooza ssente nnyingi n'okusinga abayimbi ku mukolo nga kasita omuwa ssente ajja ku mukolo naye olina okuteekawo empaawo ye n'atandika okwekolakola obusolo aliyala omusajja mukulu. Imagine abasoga mwaganya okukombako omuntamu ku lunaku lwa Kyabazinga olw'omuwendo ne mukeerekereza naye yono yaganya okwerekereza eccupa ku mukolo ogw'omuwendo gwe yabadde alina okugenda ate ng'alina okwogererako naye n'asalawo era anywa eccupa agenda adibake yadaye ubapikicha ng'omwana oyo yatudde ku steyalingi ya Uganda yavuga eggwanga agenda ddekuba ekigo bulaba nti taata wali dibaze olaba kitaawe wali dibaze ali soba nga yatamiira Justin Ntebe naye ate ono eyatamiira omwenge n'obuyinza gugenda ajja bagira. Ekisinga okunnyumira mu byonna mwami Yoweri Kaguta Museveni akyenyumirizaamu nti ye tanywa mwenge mu bimu ku bimuyambye mu nsi muno n'okutufutubbalako lino ebbanga nga tatufuga lwakuba tumwagala naye nga tufugisa mukono gwa kyuma lwa nsonga nti tabongoota Museveni tanywa mwenge tagangayira ate nga ffenna tukimanyi nti ekiva mu ttamiiro kubeera kubongoota. Kakati akyenyumirizaamu nnyo nti ebinnyambye okuwangaala okufugira ebbanga eddene butatamiira kakati ate atutega mutabani we omutamiivu gwe yavumye dda oba omuvumye kubanga singa obeera ewali omulema n'otandika neebaza awuba nze siri mulema kubanga singa nali mulema saalisobodde kukola nnyo kugaggawala kutuuka wano singa nali mulema saalisobodde kutambula lugendo luno kulutuuka wano singa nali mulema saalidduse misinde kuwangula mudaali gwa golodi bwe wabaawo omulema oba oli mu kuvuma mulema. Kakati Museveni asiiba avuma mutabani we buli lunaku kyokka ne mutabani we agamba osaagala ffe abatamiivu toli bantu kuzino nsanyuka busanyusi kati ennaku zino omwana buli lwakwata akazindaalo ze mbeerawo wali era kasaba agambye nti gyali abadde siri waggulaba naye ng'olaba nsekesekeko kubanga ye yafuuka wakoledisitowa buli waatuuka ng'atagala yabadde agwiridde maama Nnaabagereka bamukutte ng'agenda kugwira Princess Bagaya babatalatuka agwire Queen Mother w'Ettoolo Queen Best Kemigisha ne bamukwata kwegamba oyo ye Muhoozi Kainde Lugaba emikolo agidibaga ate kakati muwona naye ajja nagisesamamu ajja gisesemamu muwamba mulowooza ati omutamiivu aba ne control. Omutamiivu tabeera na control. Kakati mwabaagala obbadibagira emikolo basongedde ku oyo ye musikire wange gwe buli wawulira kyoyagala gwe kudibagira wali omwana ttu kakati bayekise bange mwenna bamama b'abaana bange mwenna nga mwagala kufumbirwa basajja balala ku mikolo gyammwe ngenda kusindikayo Muhoozi agidibage ngenda kusindikayo Muhoozi Kainde Lugaba agindibagire ate alina okukwata kazindaalo dembe kifuba kiwatto bya mpaka alina okukwata akazindaalo yagenda okunjogerera byonna oyo omutwala naye yasuulira itongo omwana naawe mutwale ng'okimanyi bajja musigulira mu maka ge era naawe akusuulira abaana twafuna oyo twambala